Sheikh Arafat nsaba gye weeyanjule biidhinillah ate ompitire kuba gwe mukama wange ompitire jajja insha Allah aje abeeko obubaka bwatuusaako biidhinillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala ashrafin anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Yebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyakyatuwadde ekyengero eky'obulamu. Baganda bange obulamu kya bbeeyi. Ekifuula emmotoka eyo gy'oyina ebweru awo oba piki eyo ey'ebbeeyi mu bulamu bwo nti okyayina obulamu. Ekifuula bbaawo ow'ebbeeyi mu bulamu bwo bamaama bange ab'ekitiibwa olw'okuba okyali mulamu. Abaana abo babbeeyi gy'oli kubanga okyayina obulamu. Omutwalo gw'olina mu nsawo gwa bbeeyi kubanga okyali mulamu. N'emikwano gyaffe gyagala balamu. Ayyuhannas, abange mu abantu, innaka mayit, sataturuku zawja, wataturuku al-awlad, watanziru ila qablik. Abange mu abantu, mazima ddala okufa kukakafu gye tuli. Watanziru ila qablik, onaku lugenda kukya mu nnaku. Omuzikiti guno gujja kuŋŋaana nga nze oba ggwe. Gwe ge bagenda okuteeka mu kabbuli. Sataturukul awlad, era abaana bo babakyala bo ojja kubaleka. Bakuyingize muki? Mu kabbuli. Yenna n'aba akoze emirimu emirungi kana rawdata min riyadil janna. Kabbuli egenda kubeera nnimiro mu nnimiro z'omujjana. Yenna n'agaana okukola ebyo Allah bye yatugamba kana khufratin min khufari nnar. Kabbuli egenda beera binnya mu binnya by'omuliro. Ayyuhannas, abange mu abantu tubu ila Allah. Twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala. Eduniya eno omanyi omu yali ajogerako yagamba shujinta biha wa anta laha muhibbun fakaifa tuhibbu ma fiha shujinta satatu'imuka at-ta'ama wa an karibin satatu'amu minka ma minha tu'imta. Duniya eno gy'olaba egenda kuliisa byonna by'oyagala. Genda vaana akakyero kalye, hajati ettooka ogenda kulirya. Satatu'amu minka ma minha tu'imta. Naye banaakuteeka mu kabbuli. Bannasayansi baali batunuulira omubiri gw'omuntu buteeguvunda mu kabbuli. Mu mubiri gwo muno mulimu obuwuka. Obuwuka obwo buli woolya emmere mu luzungu babiyita enzymes. Woolya emmere nga woolaba wano nti nzikuse alhamdulillah Ssekamasimbi oyo atugabudde bulungi. Bwe weebaka bw'oti ozuuka enjala ekuluma si bwe kiri. Obuwuka obuba bukoze omulimu gw'amaanyi okulya emmere eyo. Wali oliddeko emmere bano abaana abato ababeera ddala ku yidi. Olya emmere olubuto ne lwepika bwe ruti. Abaganda bakuyita oba kuba mpiiyi. Akabuto kagaana okukendeera ozuuka tekakendedde. Si bwe kiri. Omanyi lwaki tekakendeera? Obuwuka bulya ne bukkiriza nti kati ffe naffe tukkuse. Ne bugikulekera. Kuba bawalidde nnyingi. Faafaagana n'ebifi byo. Bwo buliddeko gye bukoze eki? Era kyegendeze gwegenda olye nnyo olabe. Haqqan billah. Naye abasajja balya Sheikh n'agamba nywerako kakooko kakuba emmere. Buyitirivu bwa kwagala duniya. Obuwuka buno bwe bugiremerera bugikulekera kati evunda.
bwevunda kwe kwebajjagala ng'akawowo akakuvamu si kalungi. Obuuka buno we bakuteeka mu kabbuli bunoonya kye bulya nga tebukiraba. Njagala ekigambo satwataamu minka ma minha twaimuta, budda ku ggwe ne bukulya. Ayuha nnaas, abange mu abantu, bajjajjammwe ne bakitammwe baliwa? Aina al abaau wal abnan? Basajja baliwa nabasinga alhamdulillah bakitange, naye basajja bakulu tubuuza bakitammwe baliwa? Seka Umaru, bajjajjaffe baliwa? Aina farainatu shidad, bakabaka abali abamanyi ba Firauna baliwa? Bakabaka abali abamanyi ab'Ebungereza baliwa? Katono nnyo kusigira ekifaananyi kabaka w'e Bungereza omukyala eyakafa ng'okwebaka tebamuzuukusa nga ffe nti bakonkona. Balina kye bayita ba Scottish bagpipe, kaba kadongo kabanga mukayita omulere, bakafuuwa tuutuutu ku ddinisa lye. Ako ke kamuzuukusa ate ke kamwebasa. Abo balina ebitiibwa bajjama nga talina kuba na passport. Nga talina kuba na passport. Seka wano omuntu afuna passport wane bukoma nsimbi, nakkiriza nti ebyo biteredde. Passport. Olaba omuntu afuna visa emutwala mu America, mwayinza obutaddamu babuuza wano. Bali abaali ba Queen Elizabeth be bali bafuga amawanga ago, ng'ayina ka special ATM machine e Buckingham. Si kuteekamu ATM, kumuwa kasente e Buckingham mu lubiri olulwe nga ogamba nti oyina ewaka akakuba ki sente. Mbasigira ekifaananyi kya raha gye baali bawangaaliramu. Baali bakabaka nga b'amaanyi, baatuula mu nsi zaabwe ne bagamba kati ensi za Afirika ezo tuziwe obwetwaze, tusooke naani? Kenya oyo mumulindemu. Sheikh nga bategerera mmwe. Okumanya nga baali b'amaanyi, ezimu ku nsi zaabwe ez'abazungu nakati bakyazifuga. Bungereza afuga ensi 5 ez'abazungu, ensi 5. Afuga Canada, afuga Scotland, afuga Ireland, afuga Wales, n'afuga ne New Zealand. Bonna abafuga. Ali mu kabbuli bajjama, ali mu kabbuli. Aina farainatu shidad, baliwo abali ab'amaanyi. Aina thamudu wa ad, baliwo abathamudu ne baadi abali ab'ekitalo. Bali basajja bawanvu, okumanyanga nga bawanvu nabo baatuuka ne bakkiriza nti bayina amaanyi. Wano ku bukomansimbi mwina gwe mmanyi nti omuvubuka wa amaanyi, naye abasajja bayina amaanyi nga basuula mu njazi nga bayuza buyuza. Okumanya nga bayina amaanyi baatuuka ne balaba nga bakitalo, ne bagamba nabbi waabwe nti ashaddu minhum quwwa, ffe nga tulina amaanyi. N'ababuuza awalam yarau anna allaha alladhi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwa, mwe mulowooza yabatonda si yabasinga amaanyi? Bajjama Allah yatusinga amaanyi. Baliwo abo nabo tebakyaliwo. N'amaliriza ebigambo bye ng'agamba bannange buli ekiwangaala kifa, wa mamata fat, ate n'ekifa kituuka ne kyerabirwa. Baganda bange tusike ekifaananyi ekinene kuwa gye tugenda. Enjawulo wakati waffe ne baswahaba bo baategeera wa gye bagenda enkya. Basajja baali b'amaanyi ng'ensi ziboogerako. Naye omumanya amaliriza ebigambo bye mu kugamba nti shujinta biha wa anta laha muhibbun fakaifa tuhibbu ma fiha shujinta. Edduniya eno kkomera lyo mwana Adamu, toyina kukoleramu by'oyagala. Naye fakaifa tuhibbu ma fiha shujinta, oyinza otya okwagala ekkomera lyo jama? Allahu subhanahu wa ta'ala atutaddeko amateeka bajjama nga gakugondera.
Sheikh ayogedde ku zaka, nze kamba weeye ekigambo ekinene ku zaka. Okimanyi nti omuntu atawadde zaka nga atatuusizza okugiwa bamubala mu bashiriku. Omuntu atuuse owa zaka n'atagiwa bamubala mu bashiriku. Genda mu surati Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala agambye atya, fawailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zaka. Akabenje okubabonaabona kuli kwabo abagatta ku Allah n'ekintu ekirala, abo abaganya okuwa zaka. Naye mu mwaka mulamba ne bagamba nti londako kino na kino ogende waseeko weeyo zaka, abantu ne tugaana. Bajja Makabuli eyo erimu ebintu bibiri. Bwetaba binnya mu binnya by'omuliro egenda bba rawdatan min riyadil janna. Omusajja bagenda mutuusa mu Kabuli, Kabuli ye egaziwe, bamufulumize akawowo okuva mu jjana, eyo saagalayo gendayo. Naye omusajja bagenda muteeka mu Kabuli ye emwanirize n'olunyiga embiriize zeeyisiŋŋanye. Bajjamu oyinza obutafuna kifaananyi kya mbiriizi kweyisiŋŋanya. Nze kankibasiigira amangu. Abavubuka balinamu ku maanyi bwe twali tukyasoma nga omuwaba otya engalo balina engeri gye bakunyiga muno n'owulira obuntu nga bukuluma okulaga nti yayina amaki amaanyi. Naye just joints zino zaaba yeeyisiŋŋanya ezizo wallahi ofukamira. Bwe kiba kiramu osobola okukikola. Naye mbiriizi kweyisiŋŋanya, omusajja ono bagenda bba bamukalirirako ne bagenda wano ng'olaba enkoko. Omusajja bakalirira enkoko nga yeekyusa bweti ghuduwa wa ashiya. Naye ate omuddu oyo gwe asiiba ku bibonerezo ebyo, ekiyama kiyimirirewo, agenda kugamba nti qaalu ya waylana man ba'athana. Ani atujja embiriri byaffe gye tubadde tuwummulidde? Ekigiyisa ekiriri wallahi nga kyalabye mu maaso si kyangu. N'agamba man ba'athana, ani atujja gye tubadde tukoze eki? Tuwummulidde. Bajjama w'amaanyi Allah wa quwwatihi, bwe tuba twogera ku maanyi ga wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yatukubira ekifaananyi ekyangu. Yusuf alayhi salatu wassalam, baganda be bamukwata kyafayo kiwanvu ne bamuta nakkirira. Jibril alayhi salatu wassalam Allah amugamba nti genda ku duniya bakutte nabbi wange bamusindisa agenda kugwa ku mayinja. Allah subhanahu wa ta'ala atuma Jibril okuva ku ggulu ery'omusanvu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba okuva ku wano wetuli ku duniya okutuuka ku ggulu eryo erisooka kyetaagisa emyaka 1000 speed of light. Mu kusoma science teri kisinga speed of light. Speed y'ekitangaala. Njagala nnyo siigira omuntu ekifaananyi ku kintu kye tulabako ffenna. Bw'ofuluma wano osobola otunula eri n'olengera akanaala. Kiba kitute sekendi mmeka? Omuzungu agita nanosecond. Kitundu kyaki? Dakiika emu olenga n'ogamba hagundi wuuli. Naye nga totuuse wabula okoze eki? Speed of light. Kati speed of light okutuuka ku ggulu eryo weetaaga emyaka 1000. N'okuva ku ggulu eryokubiri paka ku lyokusatu, n'eryokusatu paka ku lyokuna, kati awo gattamu. Jibril ali ku ggulu lya 7 ajja akwate Yusufu. Yatuuka nga Yusufu tannatuuka ku mayinja gwe baasudde. Wamukwata bw'ati alengera amayinja 2 eririmu ku ddyo eddala ku kkono. Malaika Allah yaziwasafa yagamba la ya'asuna Allaha ma amarahum, tezijemera Allah. Kye yalina okukola teyalina mugamba nti kamuteeke ku lya ddyo n'addayo n'empoza, nedda. Yaddamu n'ata Yusufu n'asigala ng'akkirira, ye n'addayo.
Sheikh obwangu obwo obo bukubamu ekifaananyi. Ye naddayo ono bamutaddakirira. Nambuza ya Rabbi nsanzewo amajinja 2 bano banyumya onakkirira. Muteeke ku lya ddyo oba erya kkono, namugamba muteeke ku lya ddyo, n'akomawo n'amusanga nga tannatuuka. Oyo Jibuliiru alayhi salaati wassalaam. Kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, oyo Allah yatutonze, yatugamba nti muve ku riba, muve ku sente ez'enfisi. Arriba, baganda bange, riba alina amadaala 70 daraja, naye eddaala erisinga okuba erya wansi era erinyoomoofu baligeraageranya n'edhambi ly'omuntu okwebaka ku maama we, lyeri 7. Seka yeye mali abantu gye balya n'agamba waliwo atalina sente za riba ku kibuga wano gw'osobola okukola nga tolina sente za banka. Naye omusajja omuwarabu yateekawo akakadde ka $1 n'agamba nti munoonyeze ey'omuntu omu nga yali alidde ku ssente ya riba ng'ayina emirembe ku dduniya. Wallahi taliyo. Musajja yali ewaffe awo ng'ayina essomero ekawempe, ng'ayina amake nakawuka, n'agenda n'alya ssente za banka mu by'okusaaga. Ssente ne zigenda nga zeeyongera baasuka kunona ssomero, banka essomero n'eritwala, n'abuyaana, aba akyabuyaana ne banona amaka. Naga bino sigenda bisobola, n'adduka n'adda e Masaka, banka n'emusangayo n'emunona n'emusiba. Somero bali tutte, amaka bagatutte, ate tezinnaggwayo, naawe oli waakusibwa. Bajjama, bwe bw'obulamu bwe tuwangaaliramu. Baganda bange, fafirru ila Allah. Yakfi dhunub. Banange kimala. Abavubuka bwe kuba kwenda obwenzi tubufunyeemu ki? Gwe naye tuulako wansi mu kasondo obufunyeemu ki? Bwe kuba kulya ssente za riba tufunye ki? Bannaye buli omu yeddeyo yeekube mu mutima, buli omu twekube mu mitima tulongoose. Basajja bakulu abalwano kano munsonyiwe kankayisewo, manyi kajja nnyiizaamu abamu, naye munsonyiwe neetondeddewo. Wallahi abangi kuffe abatudde wano tuli ala washkul maut, tusemberedde nnyo okufa nnyo. N'abato tufa, naye kambasiigire ekifaananyi ekyangu, nze essaawa eno wenfa muyinza okwewuunya. Era buli omu agamba iiyi Sheikh Arafat ne bambi kale alina akaana aka kamukale tukijjeko, oyina n'abazzukulu kale otandise okugaba. Nonno mune baganda bange na muzzukulu wange gwengaba. Sheikh wootuukira okugabira omuzzukulu, yake si kyangu nze okuba nnonye muzzukulu, sinonye muwalawo. Wallahi nga nnonye muzzukuluwo kiregeeza olina omwana w'emyaka 4, omwana alina omwana w'emyaka 2, kiregeeza gw'olina 6. Nze mbadde maaso omwangu, kiba kiri Seeka gw'oba na 6 ng'omwana waana ng'omuzzukulu waaga n'oŋŋamba Sheikh Arafat yankuwe kazzukulu kange, kazzukuluko. Seeka ki ekirala ky'oba okyalina ku dduniya? Nawe byakwekaza w'osirikira kiki okyayagala ku dduniya? Kati abazzukulu obayina, abazzukulu obayina, yake emaka wagendayo, amaka ogazimbye, abakyala bonna hakki nnyo oziyina. Yake omusajja yannyumiza, twali mu dduwa basabirawo abafu, asabira abafu ne yeekanga. Nimugamba taata ate kiki? Muyita kitange, musajja mukulu. N'aŋŋamba jalla jalaalu, twali ne Seeka Masimbi ono abadde wa. N'aŋŋamba muwandiike erinnya lya Mariyamu. Kunze Mariyamu yaani? Nanga tuve mu dduwa nja kunyumiza. N'aŋŋamba nawasaako omukyala bali bamuyita Mariyamu, nali myaka gyo. Namugago weekanze nanga nali namwerabira. Jamu omuntu atuuka ku ddala erabira omuntu gwe yasulanga naye. Nimugamba mwenga mukuze. Yako omuntu gwe weebaka naye ogamba nti
weekanze na bwekange maze kusoma linnya lya mulala nga lifaanagana n'eryono nga nayinako omukyala nga bamuyita Mariyamu. Wallahi nga Mariyamu yeerabirwa, ali wansawo yeerabirwa, omusajja yandibadde asinga okumujjukira. Kati bajjama myaka nkaaga ki ekiba kikyakulemezza ennyo ku dduniya okujjako okulongoosa? Kuba kale tukkiriza bano abavubuka abakyalinamu amalala g'ekivubuka, era omulaba empala agisibira eno, empala erimu ebitulituli mbu ate yeri ku mulembe, n'olaba ddala nga bulalu tewali kirala. Mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba obuvubuka kitundu kuki ku ddalu. Seka bali bakuba amasasawo nga Bobi Wine bamukutte wafaawo ku muzikiti. Masasi gavuga, abavuka balinye boda. Ffe tuvaayo tudda waka, bo balumba Kampala. Mbabuuza mwe kiki? Nangamba Seka kyakutte dda. Ekiki ekyakutte? Nti eri gye kivugira mu masasi. Masasi gayitingana naye yakakasiza ddala nti awo we binyuma. Awo Sheikh eryo teriba ddalu. Kuba omuntu ekimu okuzisa ejiini ng'erina kubaamu bituli bina wano n'ebirala bina ate n'agisibira eno wansi, era ffenna ne tukkiriza nti ogwo gwe mulembe. Kati abo bavubuka swaga, abo be bavubuka. Kati byakola byonna tusobola omuleka kubanga akyalimu ak'ekivubuka. Era ibada y'omuvubuka nzito. Omuvubuka tiimu y'omupiira Seka Omar Bakari kamba kulopere, abavubuka abeera nga manya abazannyi b'omupiira bonna abiri mu aba, ensi gye bazaalwa, emisaala gye bafuna ne bakyala baabwe. N'agamba nti oyo Martinelli ayina ovaawo n'ayingiza gundi, amugyewo oyo alumbise bana, wamala olumbisa abana defense eberemu babiri. N'omugamba tulinayo ejjuzu mmeka? Aseka ffenna tunaabeera bawalimu. Ffenna tetugenda kubeera bawalimu kituufu, naye wano bagenda kubuuza ddiini. Wallahi teri gwe bagenda kubuuza lwaki tewazimba kalina. Bagenda kubuuza ddiini. Ekibuuzo ekyokuna, wama imaamuka, ani imaamu wo? Kati waliwo agenda okugamba nze imaamu wange Seeka Magatto. Kati bakubuuza bagamba imaamu wo wa wano. Qur'ana imama. Qur'an ye mukulembezeewo. Byeharamisa obiharamisa, ate kale byehalalisa. Nze Seeka nafunako omukisa okutunula ku kapapula abavubuka ke bakozesa betting. Ngezaako nnyo okukola research, naye omwana yakandeeterakokko. Sheikh, waaba Allah takusaasidde nnyo nkataddeko nnyo ng'obwongo bwogi tosobola bitegeera. Kaliko obunyukuta butini. Kati kubaako eno tiimu nti Uganda Cranes, n'obayo eno 1 2 3 x y z n'obusente 1.94. Mu mathematics bye bintu ebisinga obuzibu ebirimu point 7.9. Kati omuvubuka yaggambirawo nti wowa Man U win, n'owa ne Madrid win, n'oteekayo ebbiri eri erina 2.4 eno erina 6.9, woogatta oteekayo ebbiri ekuwa kenda bibiri. Seeka obwongo bw'aba akozesezza bwa kika kya waggulu nnyo. Ogatta 2.09 ne 4.5 n'amanya nti ezo wenzigatta zivaamu 8.6, wenteekako 1000 kaba kakaaga 9. Obwangu obwo Sheikh bwa kika kya waggulu. Obwo obwangu singa tubukyusa n'obuteeka mu kukwata Kulaani, Seeka ogimalako. Naye omuvubuka oyo y'omu yajja n'agamba Sheikh ti muzadde wange yankotoggera, anti munnange Seeka muzadde wange yankotoggera teyantwala ku masomero ga ddiini. Ani yakuyigiriza okubala akapapula ako? Kuba sisuubira omuzadde nga yakutuuza n'akakusomesa. Kensembyayo nze simanyi kuvuga piki wadde akagaali kankubirako e Masaka eyo n'enzirika ne ŋŋamba khaba wa khasira fi dunya wal akhira, ko nenkeesonyiwa. Naye bamasimbi abo bamanyi ovuga ebidduka ddala piki. Sheikh atamanyi vuga piki neegattaako ku kino.
abaana bakyusa giya nga tebatunuddeeyo. Ekisooka eriko okubalansinga. Nze tuze n'omuvubuka nga nvuga onajja banyuza tubadde tugudde wali. Naye ekigambo kyo tuleka tetunnagwa eseredde buseerezi ffe ne tusalirawo omubaka nga tukakasa tugenze mu akhera. Kutya naye omwana tugamba mugume wano tuyitawo. Ne Sheikh omwana abalansinga piki eyo ezitowa oba nze munafu oba nakyulala ezitowa. Ekyo kimu okugibalansinga lutalo. Siramu yaŋŋamba nga waffe tuli awo ku mafuta nanga seeka njagala gendako mu haja naye siina sitaadi. Mbadde nsaba piki eno osimbe bw'oti okugulu ngikwesigamyeko. Yali tannaba natuuka wali wagenda mu haja ne mugaakomawo ng'ezitowa. Naŋŋamba nywera mu katiini ne mugamba komawo. Naye abavubuka bagibalansinga sebo ne mutagwa. Kati n'amanya nti simanyanga kulaaki ayina we balinnya tatunulayo oba alinnyako ebiri kaka ne muyitawo. Sheikh ani yakuyigiriza ebyo byonna muzaddewo? Kati kaweefube gwe tukoze ku duniya mu kuginoonya wallahi mungi nnyo. Singa tumukyusako bukyusa katono ku akhera wallahi fenne jana tugifuna insha Allah. Gwe kigezeeko kaweefube gw'oteeka ku duniya seeka mukyusa omuteke ku akhera. Seeka abaana banyiga smartphone eno tatunudde nayo. Nomugamba wabikolo tenagamba seeka bino bintu byaffe. Naye omugamba nti imaamu tazze tusaaze magaribi ate seeka muleke kunjooga. Fenna kati seeka babeera luddawa wano. Ne wano mukusaba ssente babeerawo kati bali luddawo tusaaza awayomba. Naye lwaki tikaweefube ku ddiini bannange mutini. Ate kale mu kibuga kano mu nsonyi bakadde bange okwogera mu kibuga bo kaweefube abantu bagezezzaako. Seeka Masimbi akyogedde naye ne waffe mu kyalo tukyagaanyeemukko. Tusaba Allah tutaase. Kaweefube mu kyalo mutini. Kuba seeka gayi waliwo n'omuzikiti ng'osanga balundiramu ente. Omuzikiti kati omuzikiti gwe musalirako ente. Tulina gye nagenda osaaze osaidiza ekaliisizo nga ntudde wano emimbali emmese ennene neefubutuka emimbali awo. Mungu ansaasire nabuuka ngamba nga bo batebenkevu bamanyi bino bya bulijjo. Naye nga ogwo muzikiti emmese eri eno yakola dda amaka era naye eri mutoma inna. Ekkiriza tebagenda kunzijayo kubanga ani ajjayo n'emimbali. Eno osaala eno kawundo kasala nuga bannaye. Naye nga bo ate olaba muno akola bw'ati kubanga baabimanyiira bya bulijjo. Ne bane tukole kaweefube tusobola. Baswaba eddiini baagisoma bakulu. Abasajja ne bafunvu bagira. Nadda mu yasaluna n'atuula kishimishi. Nze nsomesa yasaluna. Oli Seeka Masimbi asomesa Qur'ani. Nze ndi ku yasaluna. Naye ojja kishimishi swarudah n'omugagga gwe yaŋŋamba onanga Seeka alhamdulillah. Abaana basomye Qur'ani mu kisiibo kino ab'etaraweehe. N'agamba leero nfunvu bagidde nzija tutandike yasaluna. Bino yabiŋŋamba 2019 nakati tatuukanga. Ate nga mulamu era mumusanga. Nanga Seeka tujja 2019. Kishimishi swarudah Seeka nga bizibu. N'ennimi endala tugezezzaako ziyiga. Nze we nasomera bali batusomesa Olufalansa. Sheikh abasajja baatuteekateeka mu kuyiga Olufalansa. Tombuuza oba ndumanyi. Naye okumanya nga baali batuteeseteese baatukolako taragibu ku Lufalansa. Seeka nga naawe ali wano osobola oddusoma. Ekisooka baatugamba nti yenna ayita Olufalansa agenda Bufalansa. Ekyo n'otayongerako kirala. Singa haja imaamu atwala wana ajja n'atugamba nti bannaaye nafunye ofa mu State House Entebbe. Nga yenna asobola okuyiga Olufalansa mu wiiki 2 bagenda muwo omulimu mu State House Entebbe era omusaala gwa miliyoni 10 buli mwezi n'ennyumba n'emmotoka ennene
Seeka mulaba abantu wano tulinawo abasajja nga ddala batuludde emyaka. Saagala songa muntu. Naye bakakasa ne Haaji omu gw'olaba naye akuze. Mu wiiki 2 omusanga amanyi Olufalansa. Ate si kulumanya bumanya n'ebisoko by'Olufalansa abaabimanyi. Naye lwaki? Sheikh baamuteeseteese nti waliko akasente. Ate n'ateekayo mwe kuba yakitegedde nti baaba wenjigira Olufalansa luno ebyange biteredde. Buuza Masimbi oyo ffe twakiyitanga kuba winter. Enkya oba olinayo pepa y'Olufalansa ng'okwata ebigere ng'obinyika mu bbaafu erimu amazzi. Sebo Sheikh Umaru nga ekitunyisa ebigere mu bbaafu erimu amazzi oleme kwebaka. Era ng'obinyika n'obeerawo n'osoma bonjour comment ça va comment tout à fait. Enkera babaterawo ka leediyo ne katandika okwogera Olufalansa nga mwe muwandiika. Naye sipiidi mu mikono okuwuliriza kwokka. Omwana amaliriza byonna ebyaka leediyo abiwandiise. Abaakola Olufalansa baali 5 mu mwaka gwaffe. Teri yali atuuseko ku kisaawe Entebbe. Kyokka baatugamba aluyita agenda Bufalansa kusoma mawulire. Era omunna musanga ne mugamba muganda wange togendangako Bufalansa. N'agamba abasajja baatulimba. N'ebino ebyakhira banne tebiriko kulimba. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kutuwa ejjana. Agikoolerako ye mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Jibuliru yagamba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sanyusa abantu babagenda okuyingira ejjana. N'agamba ejjana ya Allahu subhanahu wa ta'ala abateereddemu omugga Kawthar yenna agenda okugunywako olunywa lumu tagenda kuddamu kulumwa nnyonta. Yagamba omusajja bagenda muwa ejjana esembayo okuba entono nga yenkana enseene emirundi 10. N'agamba omusajja w'omujjana Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kumugamba nti nkuweeki amugambire ebinyonyi na ebikoola bimuyimbire. Omusajja oyo agenda kusanyuka agamba Allahu subhanahu wa ta'ala siina kirala kyenjagala. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda mugamba muddu wange kankwongere. Omuddu agenda mubuza ya Rabbi kiki ogenda okunnyongera ekitali bino byempulidde. Amugambe nti wange Nabbi Daawud jangu osomera omusajja ono Zabur. Naye bagamba nti Daawud alayhi salatu wassalam yasomanga Zabur n'emiti egyali gyenyenyawo ne giyimirira olw'obuwomerevu bw'eddoboozi lye. Yasomanga Zabur ebinyonyi ne biyimirira ebyali bibuuka nga bigenda byakongokangayo ne bivayo ne bigwa olw'enjala empitirivu nga tebigiwulidde olwa Daawudi okuba ng'asoma. Omusajja asanyuke Allahu subhanahu wa ta'ala mugambe muddu wange nkwongere. Ambuze ya Rabbi kiki ogenda okunnyongera ekisinga kino. Agambe Nabbi sallallahu alayhi wa sallama omusajja ono musomere surati Muhammad. Naye ng'ani akusomera sallallahu alayhi wa sallama khairul bariya ekitonde ekisinga okwagala mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuddu agenda kusanyuka bena abakolera eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Agamba Umar ibn al-Khattabi owange Umar ibn al-Khattabi wetegekedde otya ebibonerezo by'okabuli. Namugamba byebiriwa ya Rasulallah. Nagamba malakani malayika 2 emu nzirugavu erimu n'olwa bbululu eyogera ate tewulira teyogera. Naga zigenda kubuuza nti mani rabbuka ani abadde omuleziwo ng'omuntu alina kuddamu kibuuzo ekyo okuwona. Yamugamba olw'okuba Umaru okoze eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala akusobozesezza ogenda ziddamu nti Allahu rabbi nawe ozibuze wama rabbukum kukola ddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bannange yo tesala. Allah abuuza omuddu nti nkwongere amugamba onnyongere ki? Allahu subhanahu wa ta'ala agenda tuteeka mu lusenyu tusaba ffenna tufuule mu bantu b'omujjana. Omuntu alabe ku Allah wala tarujumaha. Bannange tukole eddiini ya Allah. Munzikirize n'ebigambo ebyo. Sheikh waffe Sheikh Umar Bakari abasinga tumumanyi agenda kujja naye ye mujja kumusonyiwa ajja kutuula tajja kuyimirira nga ffe ate abavubuka. Atutuuseeko ebigambo Allahu subhanahu wa ta'ala byana bamusobozesezza insha Allah. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe okumutegeera era atuwe n'okuteeka amateeka ge mu nkola. Allahumma amin.